Abatuuze ku byalo bisatu okuli Kayunga, Mijunwa ne Makomi mu Ggombolola y'e Bukango mu tawuni kanso y'Ekigangazi Bukomansimbi basula ku tebuukya olw'ababbi b'emmwanyi abazzemu okusitula enkundi. Okusinziira ku batuuze ababbi bano tebakyaliko budde kubalumbira nga n'emisana tukubalumba mu Misiri nga n'abandi bazaanula mu luggya ate nga batambula n'ebisi nga n'omala obatambala bakuvumula ekikuwujja. Kino kiwaliriza abakulira ebyokwerinda mu disitulikiti eno nga bakulembeddwa omumyuka wa RDC Joseph Luwaga, DPC Agreche Simira n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okutuuza olukiiko okusalira wamu amagezi. Abatuuze balumiriza abakulembeze okweyimirira ababbi b'emmwanyi abatigomya buli lwe babakwata okutwalibwa ku poliisi. Naye nga baana wa myaka 10 bayingane mu nnyumba ne bajja endebe z'emmwanyi bbiri ne bazeeta ab'e Kayunga ne bagula. Naye nga baana butasoma abazadde mumuleesa ababbi ku kyalo. Tubeko ne comment omusuubuzi oba omulimi saa bweze zaakoma okujja emmwanyi mu nnimiro ze. Waliyo omuntu omu ye buli udde abeera Makomya olw'oluganga akomawo. Lwaki beeyimirira ababbi ng'ate kituufu babbye? Ate abamu ku baami bafuuse kasobeza ng'ekikwolata ky'embuzi ekirekerera omutwe ne kikwata amaviivi. Bwe balumiriza abakazi baabwe okwenyigira mu bubbi bw'emmwanyi ekiwuniikiriza ab'ebyokwerinda. Tuweza abavubuka naye abakyala baffe babba emmwanyi nga mutuufu naawe kennyini ng'omuntu kirina ensobola gitusobola ogende waladisa omugambe nti omukazi yanzibye. Maama siina mulimu siina kyenkola nkeera mu nnimiro kukola ki? Bwe nnaanogayo akataasa ew'omwami nti akabbi omwana ayagala ssente talina wagenda zijja tamuwadde kibanja. Nabakulanga bw'oba olina kyeweetaaga otuukirira omwana ono akikuwa tosobola kubba. Kyokka abakulembeze okubadde bassentebe b'ebyalo n'amagombolola okuli Desire Yakagoomu, George William Ssebuuma n'abalala banenyeza abazadde obutalambika bulungi baana. Kati ffe ng'abakulembeze tufunye obukuku mu byalo olw'abaana b'abantu baffe betukulembera. Alina abakazi basatu bamwetaaza amatooke ate mu lusuku waliwo amatooke 4 ate makeerimu omupazi namugambye ababbi baalidde munnange. Era abasuubuzi bwe bakendeeza okugula emmwanyi enzibe n'obubbi bw'emmwanyi bujja kukola ki? Bujja kukendera n'okuggwawo buggwewo. Naye ekizibu kye tuyina nti abatuuze bwe batayita mu lukiiko zino ezirimu okusala amakwezi n'okola butebe tulina okwekuuma gye tuli abamu babisuulayo gwa naggamba. DPC Chesimira asinzidde wano n'agumya abatuuze kyokka n'abasaba okulaganira wamu ne poliisi okulaba nga bangalo bunani balinnyibwa ku nfeete. Bwamukunywa njaga basibamu puulu olumaliriza ebyo nga bagenda mu kubba. Basebe ne banyabo abulija kubakwata kye mbasuubiza. RDC Luwaga aliko ebiragiro ebikakali byayisizza n'alagira bisibe mu nkola. Amabaala ludo bino ebyuma bino ebyo ebyazaala ebyo mashini zezo zitandika okugulwawo ku ssaawa 6 ez'emisana zigalwewo essaawa 5 flat. Mu buufu bwe mu poliisi y'e Mukono ekoze ebikwekweto ekwatidde abavubuka 7 abagambibwa okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Bino bikakasiddwa omwogezi wa poliisi mu kampani emiirano Rachel Kawala. Naye nga bano batemeza mu myaka 17, 18, myaka 2 so ekiraga nti bano baana bato. Kawala agamba nti ebikwekweto bino babikoze oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva eri abatuuze b'e Mukono ng'obumenyi bw'amateeka bwe babuzizzaako embiibya. Akabinja kano akamanyikiddwa ng'eggaali kazze kalumbagana abantu okusingira ddala ku luguudo lw'e Kayunga ku 3. Abamu ku batuuze betwogeddeko nabo balaajanidde abazadde. Abamenyi b'amateeka bo bungi era poliisi egere maaso ng'ekikola naye nze nsaba eyongera okusunsula mu abo nga tenagenda mu kkooti. Poliisi ekyalina okuba nti ekwatagana ne ba local leaders. Tejja nekwata abantu baisanga batudde nibabaleetera ekitwese ku kkooti kulaba nga tunasobola okufuna obwenkanya obweyimirira abantu baffe. Abakwate mu kiseera kino bakomerwa ku poliisi enkulu e Mukono nga ebalinda okutwalibwa mu kkooti. Fiona Nanyomo ne David Msika Lyankolo be bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.